Anko Sekigu akimanyako nti waliwo okuteesa ove mukomera. Ekisookera ddala eddembe ly'obuntu tebaliteesaako. Ngenda okufuuka omubaka wa paaliyamenti nga bokisa zange ziyulikiddeawo ku mulyango gwa paaliyamenti mpitirivu. Nagenza okudda ng'essuuti nsomba byuma zaazirya. Sipiidi gye nali nzigiddemu yali ndala. Omusajja n'ansala sipiidi okumala emyaka egi. Ne bwe bukyenkya n'enfa. Bantu bayinza okugaa nti tumulondera mu ttaka. Anaatukulembera ng'ali mu ttaka. Naye singa naliwo nga bagoba zaake. N'omwandikakasiza. Sobola okubakwa mu bbanga ne mala eddakiika 10 naye bwenzira gwentomera. Nze mbadde mukomera awo ekigo nga buli nnaku nfuna empi 2 ku makya nga breakfast ku lunch nefuna empi 2 ne ku dinner nefuna empi 2. Abasirikale basula mu amayingi ya pole omwana bamuzaaka awulira buli omu yayingira mu parliament yalina demand ze nenze nayingira na space yona kati gendimu nekisumuluzo nkireka munze nga ngenda ku mukolo olusi manyina okudda nga abantu beevuze dda bagenze oli agenze kuziika nagenze okudda nga bannanga bambe nalekawo tawanga yadda abantu ekijiiko kya sukali nolo kya bagiresi book of records watateeka mbitabu byabo baba bankozeko injustice baba ndepinze waliwo allegations zigambibwa nti ne walaba constituency yakulaakulana mangu nnyo mboyina sente z'omuntu ze walya leka ate naye kumala mu maanyi era singa tetubadde nti oli mukwano gwa emanya na kuyisaamu engumbi tugera keranga mukyalanga afumbe emmere ebeere waawo matooke n'ennyama nga weebiri awo tufumbe obuugi nga bubeera waawo ne kyayi abalonzi ngoba ogenzeeyo sente zibuze embeera eganye enjala ekuluma togenda mu woteeri kyami w'omubaka olye kyami w'omubaka onywe nolwekyo ewange waggule 24/7 era geeti yange tegenda kuggalwa nga geeti ez'ababaka nodda mu konkona ne babuuza nti abadde omubaka omugamba ki tulyoke tuku Yes, mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza okukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update TV. Bino ebigambo binajjukirwanga nga w'obiwulidde bya Muhammad Ssegirinya abadde musajja omwagazi w'abangi, omusajja ali solid, omusajja ateerya ntama, omusajja omuvumu. Era agenda kulwawo okwerabirwa ku mitima gy'abantu talyerabirwa. Ate era tagenda kuzzikawo okusinziira ku kyabadde ne kyali. Tutwala okusaasira eri abooluganda b'eŋŋanda bako n'ab'emikwano omugenzi Muhammad Ssegirinya ababaddeyo abatutteyo omwoyo gwa Sseruganda okubanga ajjanjabwa paka watuuse ku ssa lino. Nammwe tubeebaza mwebala omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze ogw'obutaweera okubanga temukooye kujjanjaba muganda waffe Muhammad Ssegirinya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza nti gwe ayagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV.